Ndi musanyufu nnyo omwana atukoze bulungi nnyo ebitagambika. Very proud of her kubanga abadde consistent asomye bulungi okuviira ddala mu primary yafuna 6 ku O-level n'afuna 11 in 8 kaakati wuuna akoze obubonero 19 bwafunye ate era n'akola bulungi nti biology afunye B, chemistry n'afuna A, ne mathematics okubala n'akufunamu A, ne buli obubonero bulala n'abugyayo n'aweza obubonero 19 kubonera 20 era nga kitegeddeko nti ne ku ssomero gy'abadde Nabisunsa yasinze mu combination yeyiye mu baana abo. So ndi musanyufu nnyo ng'omuzadde okuba nti omwana alafubanye tutambudde olugendo luwanvu abadde ateekamu obudde bungi abadde ng'afaayo nnyo. So ndi musanyufu nnyo okulaba nti asobodde okutuuka ku kkula lino atuleetedde ekitiibwa katusuubire nti feeza eddako kuba twagala agende ku medicine nti nayo etambule bulungi. Tuli basanyufu nnyo nnyini ddala nti ataddeyo omwoyo n'alafubana n'asobola okusoma nga tazannya. Omanyi ng'omuzadde owulira bulungi nnyo ng'olaba omwana wo akoze bulungi nga school fees zo tezifudde bwereere ate nga ataddeyo omwoyo. Weebale nnyaaliya weebalire ddala kutuweesa kitiibwa. Kiki ky'oyagala okusoma awo maaso awo? Mbadde njagala kubeera neurosurgeon naye nga nsomera mu university eziweesa dadi wange ekitiibwa. Njagala kwebaza dadi wange Lukago areas anyambye nnyo nampeerera school fees zonna era nga buli wensoma mba nsaba banaye mpite nsanyuse bazadde bange era neebaza nnyo dadi okubeera wamu nange ne mami wange okubeera nga banjagaliza obulungi ate neebaza nnyo Mukama okunyamba. Nsomye nnyo era nga bulijjo era ebizibu bibaawo naye nga ngezaako nnyo okulaba nti nsanyusa abazadde bange nga nange era mbanga nfuna era kyemba njagadde. Biology era ebadde ejjanga ensumbuwamuko naye nga ngezaako nga nconsultinga ba teachers nga banyamba nga banzizaamu amaanyi era neebaza nnyo ba teacher bange bonna abanyambye.